nakulose ngakulamo tugala wani mama mumukana muji wena watamati jobade baby nani wano jebade kasiraba so lero terete. Don't you worry, cause I'm so windy. The way won't so matamati nade niba pulo mujumbira obangende. Producer, mwabiliga niba kaya kujali wano sina transport. Sawa kwa kusende, mana nyombo korotereza. Choo! Ndane. Yoni muyimbi ayeni ya nani mwamu. Kajimba mekunyumira wakufuwa kusende. Choo! Aruwa kibi. Senga ya musanga. Sariwa, omusajja kosiyani. Mwene suka, atenga waka. Nakupenda sana, nakukunda chane. Nakupenda sana, ila tugenda wange. Now I got you, baby. I'm here, darling. That you could not you are. Now I got you, baby. I'm gonna take you that you are. Don't go somewhere. Close and over to my baby, no. Don't go somewhere. Don't you worry, cause I'm so windy. Now I'm only One time. Bangachi endabye mwanyina ze Stella Kayaga naye uno wano agenda naye ndoza jatuwamu ndabye Sarah Shoti naye waligamba abantu netubalabako nugagundi ebintu byokulwana ebyo tebijja kukola kubanga tebigagawaza tebigattako bitolako obutozi. You understand? So let us do this. Mwebale nnyo abayimbi ab'amaanyi abatatya kuswala kuba bayimbi bangi bendabye. They don't want to associate with others. Agamba nze ndiko nyina hit bwe najjawo ne bankuba ekifaananyi ne balimba mbavimbisa simanyi biki ebintu bya kikopi tebiriiyo. Come and support your fellows because they will support you one day, one time. Today is you, tomorrow is another person. The only thing we can ever do is to inspire others. It is the only way we can take our country forward. You know what I mean? Yeah, man. So, you know what I mean? That no. Ara kwa ni mugore nani ogedde oluzugo singaka. Manyi ntambula nnyo ngenda UK nenkomandika ine ayegenda yina wame nini jamekana dano you know banyina ze sirivi yompulira mukambwe nnyo kakati tuyina wano producer bamitani challenge agenda tuwayo ODM wano olwaleero. One of these people yenyini agenda okwechuzingira omuntu gwagenda producingira olimba for free bana ekyo kinene nnyo mukikubike. You know, a song is something that is going to stay for a million years, and this man is going to give offer to one of these people right about now. Babidi, in fact, agenda kolera babidi kalwana. So right now I want to thank Simbaland for Simbaland moments. You're supporting us, we are also going to support you, my friend. You understand? Bingi nyobe tuina n'okuwa abayimbi bali basini abasinga obwogiri abo nabo tugenda kwekwata tubawe ebirabo tubawe then bakiyalida nabo tugenda kubawo siwe kiri kati awo let me hand over to you one more time
for Simbaland moments, and then you reward these amazing artists. Abayimbi abapya, abacha Jobuzi, please keep coming. And I want to encourage the people on the program, please give these people platform. It is the reason why we are here, to give the new artists a platform so that we can get to know about them. It is, yes. Then ebirabo ebyabasiniya bafa bajja okutubeereramu ne bavuga amafuta gaabwe ne beerekereza ne beewaayo abo bo tugenda bawa ate ebyamaanyi ebirabo ebyabwe tebyetaaga wano byetaaga bistrand tubatwala n'omuwanga so thank you so much. One love. Tuyanze nnyo omugole Eddie Kenzo yadeta wampise ayenze. I believe in Eddie. I was with Eddie since 2007. We're back, and I'm glad that when I came here, he said, "You're my brother." Salvador, when I met him today, you gave me your cape. Who has my cape, which Salvador gave me today? Somebody has my cape. Salvador gave me a cape today. He gave me a cape. That's right. Yeah. And this, if you have my cape, bring my cape here. Salvador gave it to me. Yeah. Castlelight cape. Engineer, my security. Bring my cape here. Somebody. Eddie, thank you. Category you choose, I handle. Tulina abantu batano. Baba no musembere wano maaso wano baba nabe bulungi. Batano. Kati mwe mugendo londa audience. Okay. Ba manager. Ekisokera ddala aladisa abafuuye. Buli omu buwanguzi. Buli omu muki? Abagamba nti omukyala ono yawangudde kampulira omugalo n'enduulu. Thank you. Okay. Abagamba nti omwami ono yawangudde obugalo. Thank you. Abagamba nti omwami ono yawangudde obugalo. Thank you. Abagamba nti omwami ono yawangudde obugalo. Thank you. Abagamba nti omwami ono yawangudde obugalo. Kakati ono yasinze enduulu sembera wano kumpi. No. Yes, Mr. President. We are here to encourage people. Yes. You understand? Yes. The moment you choose the best 5, it means they are the all winners, you know? They are all winners. Yes. So what we are going to do, Yes. Simbaland moments, tugenda kuletanga ebirabo, tugenda kulonda ngabeka? Batano. Are you comfortable with that? Will you do 3? Katujja londa nga basatu. Olwaliwo nga butusazeewo tulonde batano. Tukwate ebirabo ebiriwo is for 3, right? Yes. Then bali ababiri tubawe oluyimba lumulumu kuva producer. Thank you. Wow. So, bonna bawanguzi tonight. So noza Mr. Martin tumukwasa ebirabo byabwe buli omu. Tusembereko. Tugwena wana nga mubaye
As we speak, no more. Thank you. Ajati Madina. You should not lose the confidence. We love you. We still support you. Keep coming. Mr. President. Kani tweyanza kandi tekika ekirala si kyo. Atera jala kwebaza mwena basobola okuwagira wano ndabe ba promoter batekawo wano naye naffe katujja tuyambeko bano basobola okukola ki okujja webale nnyo nambalirwa webale nnyo okuyamba abayimbi boyambye n'abantu nambalirwa oyo muntu w'amaanyi jangu nambala jangu nambala jangu kuwa ntasiki ndabi wano abaana nga bwe tujja baana bano babeera mu vibe jangu nkuyambeko Kenzo kusena nambala tukole project yetu jangu ono mukazi mugagga jala tukolera abaana bane kofira 10 ne t-shirt 10 onosobola kusupportinga ki nze bisigadde nki tubakolera enkofira 10 nga batuula bano baba bazambadde tubakolera ne t-shirt 10 onosobola ki kama wanga ati kasitoyogera nze ndi okujjukiza nze kanidde kyonoyogera kwe tunatambulira kasita ne president wa kati nze nja kukola bwe nti Kenzo bw'anaamala tuwa budget y'enkofiira 10 nze ntwala 50 n'ennambala 50 bwe ziba milioni 10 pa 5 wa 5 sponsored by nambala nze nkuyambako byakuba oli mulungi so Kenzo my pledge ekyasiriwo kimanyi ku Lwokutaano nja kuwa milioni 4 n'ekitundu tutandikireko tukolere abawala bano uniform Kuzairo nja kujja ku office ku Lwokutaano njagala ojjeko noli njagala Kuzairo nono kola ekyamaani wammwe naye muli bafumu tulidde obudde bw'abantu naye nga twagala bambi bano abaana nabo babeeko ne uniform
Sonya Kwayo, Kusairu, you remind me when you come with that woman, with our million bidi, now Josie None. Mweba de nyume wedara. Kale tuyanze nge RDC, tuyanze nyo Amelia. Hustle.
Yanzizanyo mwe bali kuwagira kyali sisechewa muli bakabinyo muli ba mulembe naffe katubasaka temizeke oba obudde bukya bukole ki alabira wano nabuviiridde nayenze bannange mbonyebonye n'abakazi bwemba nabanyumiriza butya ndowooza na papa nnyo nalirizeemu okukola amatu
obutebaza kibe kimanyi nange kera kukola ndabira musenere era nze ntidde abantu munnamwe bamutta mwemuseka akati nawulidde dde eri abagamba kale akakayimba kafuluma sinnazaalo wali oli luddawo wamma temwerabira fiisi kabaka waraga wakuno mundooza mumanyi bulungi naye olunaku lwe bannange mumuwagiranga kakati abantu bonna banjogerako nabagamba ekintu eki nze nkola binyumira nze mundeke n'enjaka z'obulamu nkola binyumira nawe kola ebibyanyakugaana nkola binjagala nawe kola ebibyanyakugaana nkola binyumira nawe kola ebibyanyakugaana abantu mwogera mulina fitina abantu mwogera mulina fitina buli muntu kyakola ne mukiringiriza kikikumunya emitaafu ng'akoze kyayagala ekikumunya emitaafu ng'olyalina twasiimye wabula mwogera bantu mwakula emimwa muleke n'enkyaka z'obulamu kola binyumira nawe kola ebibyanyakugaana bempulira mwogera nga muwoza kyalyakusa waliwo bempulira mwogera nga muwoza kyalyakusa tera ebintu byeyikola tebijja mu myaka gye ani abagamba nti okula kwebya mulingiriza nnyo bitajjodde mwantama mulingiriza nnyo bitajjodde mwantama mwera mukadde nnyo nze nkulira jjajjaawo
bajjajja kangwera livootolidde lwata kubaala vootolidde lwata kubaala nsoza okwebuuza bwekikola mudda mufe mulekere enkyaka z'obulamu bwenyambalanga bavubuka osalirwawo osalirwawo bwenyambalanga bavubuka osalirwawo sikuganye kwekweyisanga bakadde ebikusanyusa okweyisanga bakadde ebyo ebyo ebikunyumira tuli ku tikitoko ate tuyumiza byogote ate gwe mubakaddiye asaana nangule ayagala nkola byayagala si kyakolanga kiki kiki mujja kwogera mpaka nemulingoowa mujja kwogera mpaka nemulingoowa yegera sikakyali yegera sikakyali ukugangera sikakyali ate ndi mubandana kugange ndi mubandana weke
Baby, we're to say Kosofia. Wow, is that? You want to have a boat to come in, where is over? Bakuru, everybody. Sofia, but to know Murungi was Simbum Tefo. Oh, Nakateka Wakana, baby, Namagaze, baby, Sajane, Monya, thank you. Hajati wewe ni school fees za bana. Tugenda zisasuriza tam. But you have to forward. Oh, my daughter, thank you. Oh, you're mchara wangu oyo. She's my wife. Kale, tuchali bulungi. Wetuli sechewa mukule ko mugalo. Ogora nyobuta. Are you sure? Retirala. Akorechi. Mukwe musajja yazze uchi. Oyo mpolo goma. Olispe yatanga. Next on stage, the one and only. Kafish Kagobe. Kagobe. Basema Wanyabo. Anaweza mkwano gasinga. Sawa zi.
Thank you so very much. Let's start now.
Mamma mia, devo passare lo sbaglio. Tu mangia. Quando mamma va bene, e hai giù di mangiare. Erinnya lyange nze Kintu Patrick, nze ssentebe wa disitulikiti y'e Kyotera. Nsinga kubeera nnyo nga byempagira ebyo ebikosa abantu byempagira. Siri wa bino ebiriwo ennyo, naye nze mmanyi nti ndiwo ebyo ebikosa abaki abantu. Swaze byabufuzi Sekyewa bakoze bihaaso. Tuze wano kubeebaza maama waffe tasobodde kujja. Sekyewa ono omugenzi Matiya Kisekulo yali amuzaala yafa. Sekyewa ono ng'ogyeko okuyimba ababadde temukimanyi, musajja musawo, yasoma nga musawo wa musaayi. Sekyewa yasomako e Bukalasa, bannange singa yafuuka faana oba singa tuli kuki mwebale kutusabira Sekyewa n'atafuuka faana, kubanga singa yafuuka faana era ne muba faana bandibadde bamuwa ekibonerezo nga tayimba muyimbi. Naye tulese kubeebaza, mwebale kujja kutuwagira. Sekyewa bwe nzijukira gye yasookera, Sekyewa talina ekyo gyakoze e Kampala wano nga siriiwo. Mikono gyaffe mwebale kujja, mwebale kuwagira Sekyewa. Njagala kubasaba, abuzeeko omuntu omu yekka, nze ono ye mukyala wange Aneti Kintu Kisekulo, Nambeemu wa Kyotera. Wandi? Mwagala ki? Mukyala Sekyewa atamuulwa nti lwali atibali masiki lwali Esitegede. Ate mukyala wa Sekyewa gwe mwagala kati. Ekitegeeza Sekyewa taddamu kuyimba. Mwagala ani abayimba? Mama Miracle. Mama Miracle gyamwanyimba tetugenze ne Sekyewa.
Mwajewa akajanja. Netuze kubebaza mwebale kujja. Mugenda kulaba amaanyi n'abannakyotera. Nina bannakyotera sasinzeka. Tulina bwe tulinze Ssekyebwa katono. Ne mugenda kutegeera nti kyotera ye basinga amaanyi. Mwenna abantu abali e Kampala nkimanyi mujja buzi. Tugenda kubalaga amaanyi gaffe. Tugenda kusituka okujja wano nga Ssekyebwa atongozesa oluyimba lwe lwe yasookerako okuyimba kubanga luli mu budde wani wa Ssekyebwa.
wano bituli nono abasinga sechewa bala akaloka sechewa tubudola ne sechewa wagala nyo chaliwa alhamdulillah One for the road, right? Wewe walikuagala sechewa yasala lwera sechewa ulimeddeko nasanga muganda wabadde wanausanga kyotera anze lumwana sechewa lumakuoina jajjawo yafanganya emyaka 14 sechewa jajjawo yafaina 14 wabunusana alhamdulillah mashallah twende kushaninga paka chi paka lasti Ulojale wizu. Wizu ile chibuli chenga mbio basi, right? Watu samia kaidi. Yema. Moro. This is the
Thank you. Not thank you enough, ladies and gentlemen. Thank you for loving Wisdom and Nizo. I'm a mommy, big up. Billy August, memories of a good life. Obuyimba ngabonyendo kuimba lero, mugenda kunyumirwa. Bambi mwekwanye, abambi mwecheye. Norbert, big up on yourselves here, Wisdom and Nizo. Kawuleza bula inability. Angeles!
Kasina gena maso ngereza manyeza bwizo manize mwamaji. Yazema ngereza manyeza bwizo manize. Wama mwamale 2nd of August. Yana luwane birungi mojewa mma. Akulaka bina akali fake bamba kakulenga buchari wanje. Numbers. Hey!
alikulagasita tuli bangi abagoba ati mumuna luyimba nesirwagalazi naboolufiiringa netumaliriza mubale kujja badamuwalinaa nalifukamideko naye kwatwala kibamu ekyokufukamiokunezana fukamiri kale mzee jangu nyabuka sabaza situ owaza sudde fukamira omwakazi ati bamutimbye bamala baana bamutimbye eno mitingi si ya famiri kati goliko ku luzungu kiryoke mbireke tomireka katugaza abasotwala abanangesanyuse zebimusanyufu tetuswadde kwate kitayeyogera microphone bwekugobi genda bakulisetesuku atwakugobi I'm so very much humbled and I'm so very much appreciative because it made my easy bali kutukananino nemba musajja olukolaki omusajja ono Abitex Production disiko gye nasobola okuyimbyako mu nyendo yaliye omuganga kiza tuyazi kati omusajja oyo bulaba yavudde kasawo yavudde mitala wa station ati mitala wa mayanja wa station siye mayanja amamira kutokibola kubindi ekikyo yavudde mitala wa station emayanja kyogereka okyogereka temusukka sekyewa naffe tukwebaza otukkiriza okubeererawo naffe nekatwebalizeeko abantu abazze netwebaza papa musakisemakku okutuwa ekifo kino ekifo abayimbi nga bano awakubwereere omwami oyo tumupereko nnyo mu ngalo ate settofaali mugisiku wa Uganda era ye yalina sekyewono mu ndongo yava eri mu kalyoki n'amweta mu ndongo etegeera waddamu ebyo ani mumaka kwerako birungi byokka tobabuulira byonna kati nze abantu tebamanyi kantu kano kwenyina mutu era bagamba nti wala atasimanyi naye maama mira muyamanyi kitegera kuubira ku bantu jakukyawa munange nze nkyawa nze sinatera zenfune omukozi omulala kakati katuyimba oluyimba olusembayo abayimbi abataze bebasazeewo afaaniza bakuuza katuyimbe baleete basibu ate oluyimbeko naye ate omuntu alina sente wabaganda okukola kyama aki naye yanguwa ogude swira sente ati nze ati buliza nze baba
nabagambako nti emboloka yali efudde naŋŋamba kulina kusaba sente owoza emmotoka nemugamba kyogamba osinga emmotoka musoke naŋŋamba kyogamba emmotoka esinga nemugamba njala kufuulire wensobola okutwala negulekawo nebampa emiliyoni 2 naye gwe ntwala emmotoka ate zirane sente era bakoze okuyimba naye kireke tugende kireke naye ate sibyetadde bino luyimba so sina kitiibwa kanyimba akasembayo tolagayeyo obudde weziro mama miramu wasuza otya obudde bukedde bebi nyimba ebirala osimye mama mirako nsimye zenakutakawa wetana gwe etana werebuze ekiterisa babudeko nabamweweka bebi